nyama mu bisolo bateekamu eddagala lino. Ekisinga obukulu nga tetunanatuuka ku side effects z'abantu kuba nti balya eddagala lino mu nyama. Eddagala lino kubeera at west lyakolebwa kujjanjaba bantu. So parliament bwe bayakwatako, that is where it has to start from, then etugende eno wansi. Naye bano bo balinga abalunzi, because nze nja blaminga jengula enkoko. Mbagaye banne kimutuguza enkoko eririmu eddagala erijjanjaba. Ekituufu kiri nino ng'ovudde ku by'okuba bijjanjaba, amazima amatuufu nabo bagamanyi. Eddagala lino ligeza mangu enkoko oba embizi oba ennyama yonna mwe balitadde ekisolo gye batwadde ojjuwa ebikule mangu batunde biggweyo bakole ebirala. Okitegeera kubanga eddagala lyabwe tebatwala bisolo. Ffe tulunda enkoko tukimanyi nga kannyini eddagala oba oliraba newekubira obukoko bw'obuto and all that. So naffe abana abagenda ozikima bwe tujja obulaminga, buli omu alina gwagenda obulaminga. Naye ffenna mu bizinesi baffe bwe tukola tulina ebintu ebyo bye tukola bispeedingeko byanguyeko bisooka bizinesi. Twalabako wano luli divorce yali abatunda engoye we twayogerera ku mbozi ya mzee we yagoba emivumba yali mu kibuga kasita. Na omuvuka n'agamba amanyi ogattamu ku mpya n'agattamu ku nkadde, twagala nnyo engoye enkadde. Nze nkimanyi ku ngatto bafuna engatto empya ne baziteeka mu kawunga oba kabaka amawogo oba kabaka akasole simanyi ne zeeruukirira. N'olowooza yannyuukiridde ku mugugu. N'olowooza kontena yaginnyuukiriza n'ogula. Ate ebintu ebikadde bibeera bya bbeeyimu. Abantu balina gundi love fu bintu bikadde simanyi lwaki. Ebintu ebyo bikwate muli nagamba nti nze gundi extension njagala bagikuttemu. Simanyi nange ekisaanso yakyannemye otegeera kubanga olaba ne wali ebbunga batundawo waliwo wali ebintu ebikadde awo naye biri very expensive. Byatandikira mu appliances kati twadda ntwazze ne mu bantu. Mwagala kakati buli omu ka business kakola. Ogenda olaba aba restaurant agamba omuceere atunda waliwo ogwo omuceere ogwo omulungi ogukola akamu n'agattamuko ne guno ogwa bulijjo buli omu engeri gye yeeyeri ateekamu haafu ne wano n'ateekamu haafu oba kayiso oba anything n'atabulira awo abantu kwe beeyiya kubanga oli wa bbeeyimu n'ateekamuko ogwa layisi n'ayiyiza. Guli tegwawula empeke ne guno ogwaffe ne wogumma amazzi kukalubaka. Bwe kaba kawunga n'ateekamu simana nnamba emu n'agattamu n'ennamba endala n'ayitira awo. Buli omu alina engeri gye yeeya kabeere naffe eno ku mawulire mulimu emboozi gy'ojja n'otalaafiya n'ogiyisawo buyisi. N'osooka ojja n'ogizizikawo n'ozibirira. N'olinda bulinzi bakunyige. Olwo ne luyitawo ezimu consequences ziyinza okukoma wano mu management yo endala zigenda as far as UCC kukwatamu. Buli omu kati ne bano bintu bino babadde babikola buli omu adde alina waliira because okusinziira ku oyo guy wa senior official okuva mu NDA agamba they've known this for 10 years. Yes, naye bo baali baagala kukireeta mu public kujana alaminga public ne bakinoonyerezeeko eyo munda mpola mpola. Banange kakoko kyatuva tugejja ebintu bye tutategeera. Nolaba omwana nga azimbi bitamukwatako. Tuli ku ddagala ate nga tuli na balwadde. Kwegamba mugenda ku ddagala nga temunnalwala. I'm telling you. So kakati ebyo byonna nga biriyo buli omu kyokola mu business yo kyonna kikyokola kyolaba kyotateekeddwa kukola. N'ofumbako amazzi otunda juice n'ofumbako lita 5 ejjuzawo ne gabeera nga si mafumbe. Bina consequences ebireeta mu different tugenda zaawulamu. Ab'omubisi gw'enjuki bateekamu ekibbaati sukaali. Amba n'avaamu ojjukira sukaali bw'asaanuuka n'amusaanula n'agattamu. Obuwunga bukola butya mata bugazitoya. Nze mmanyi matooke menvu ndiizi gaba ga muzigo. Gaba ga muzigo. Akati ensonga eri bweti waliwo consequences tugenda zaawulamu anti waliwo the Twitter customer related consequences.
buli wakola ekintu nga tekiri ku mutindo ekisookera ddala ogenda fiirwa ba customer the moment they get to know nti kati kino ekintu seimo ebintu byesibi ebiri ku mutindo ba customer bajja genda buli bw'okizuula nti banfera tewali kintu kibinga kugula nnyama ya mbuzi ne bakuguza ey'endiga n'okizuula okitegeera I'm told lwaki China eyina akatale kanene nnyo buli asuubula gy'asuubula bo balina different markets bajja kubuulirirawo nti yo muchina agambirawo oyagala yawa you want an iPhone we have this one tulinawo neeno bagamba bazawulawo wa European market black market and African market kyobala nga tonagamba nti olina maaso asatu yawa ojja kundageya kamu ekitundu wagijjawa so kati sayimoggo kennyini bw'otuuka okusuubula ogenze China kusuubula kyonna oba ogenze suubula masimu gwe kennyini weesalirawo kwagalako they are not going to lie to you nti baguze ku katale abantu ekisinga baluma omuguziza ekintu ky'omutwalo kyandibadde afunira ku 13 ekituufu n'otayogera naye omuchina ajja kubuulirirawo amazima era otwale ezo 3 nga nawe okimanyi otutte fake so kiri gy'oli so omuntu yenna kasita akugwamu we bati ogenda luzinga ba customer kino kigenda of course ojja luzinga sente kasita luzinga ba customer ensonga y'okufuna customer ezikufuna revenue sente zigenda ogenda kuba nga tokyafuna sente and of course ne loyalty egenda kuwaggwawo nabagamba nga tonajja ku TV kulanga nga tonagenda ku radio kulanga kukuba billboards and all that customer care service esingira ddala obukulu ku sikuno ezi recommendation era kyoba olaba ebiseera ebisinga most especially ku masomero fe gye tutwala abaana bakubuuza wali how did you know about our school maybe someone recommended me wali omuntu yangamba essomero lino ddungi kids and love kasomero kalungi kalabira bulungi abaana ekyo buli muntu akola business kyasinga okwagala mbuhafi bandagiriddewo omufumba emmere ennungi mulina customer care service ennungi nalabye ku TV because nze wemba ndeeta akalango kange ku TV nga bwe njagala abantu bakifune fe twagendako ku masomero nga tumaze P7 nga galanze swimming pool nga swimming pool tebangayo balanga faamu ninga tebangayo bakale bwate bo kaleko balanga faamu yanti naye okulinaanaawo waliwo faamu y'embizi wadde teyali yaabwe basa ogikulengeza basa okulengeza nti okumpi naawo twade tugamba okumpi ne wano so mu nsonga ng'eyo yo customer care service nti oli akurecommend nze nagamba genda wali bakola bulungi nnyo then waliwo gye tuyita ne ba employees bajja fuuka less productive mu mirimu egisinga obungi asayimo ojja wano as a presenter but because omuntu yenna ali productive muntu ayagala okumanya ekiddako you want to do more kyobanga bakuyita bw'oba ngoze wano MD agenda kubuuza kyogenda otongerako you put effort naye bwe tumanya nti n'ogenda fakinga wano okole kino ebintu byonna byekufakinga ane mu process y'okufakinga temuli kugattako tolina nnyo effort gyogenda tegattako buli bw'obeera ku kituufu onoonya ngeri how to make it better naye kakati olwedde oli mukufera osobola okutereeza kyofera tekisoboka nekeddemu okitegeera awo ate kwatayo oli ate omukubidde essimu teriika toyagala leero okukola sente zifudde zibadde zigenda oyingira so lwaki tokola ekintu in the right way ekyo ne kigwa omulundi gumu then kyongerako of course okufiirwa and all that singa naddala ebintu katugambe mu production buli wooteekamu ekintu ekikyamu katugambe olina mashini gy'okozesa katugambe oprintinga n'okozesa kala enfu eyalayisi naye ng'eri fake ejja kwonoona mashini yo motoka onateekamu oil omutuufu n'oteekamu oil omufu because onoonya kyalayisi kijja kwonoona engine yo birina consequences ate kikuleetera okurepairinga either kijja kufa oba repairinga costs zigenda kubeera mpitirivu naye nga wandibadde okwata wana ogula oil ow'omutwalo omulundi gumu okusinga ogula ow'esatu agenda okwonoonera ki engine yo of course mulimu nezetuyita business related consequences wali tujja kuddayo bakasitoma balina okugenda tebagala bintu bibi oiro byo bigasegase sima bateekamu bibuto bino bibuto bebasiikisa sima bintu bingi nnyo abantu bye bakole bamanyi businesses zaabwe bazi operating naye omuntu saa zonna waanaakigwamu and of course lower productivity ate ebintu ekyewuunyisa ebintu ebiri cheap biri costly okwata sente kati nze nkunyumiza then nga nkyayambala obugatto bwange nga mwaka bamusinya 6 akajja katubeererawo okwata ng'osobola okukwata emitwalo 2 n'ofuna akagatto n'okambala n'ebbanga ekyo like twakibuuka ebbanga nga liyisewo as you grow naye ng'ogamba njagulamu obugatto bwange obusatu peya bwange nga busatu twasoma n'abaana babazadde abaali basobola okwafoodinga engatto za bata
ng'agula engatto ya bata kubajjukira abazadde twakyusanga masomero omwana n'agula engatto ya bata mu P3 n'agivuga n'atuuka paka mu P6 kati gwe around that time nga gwe bakuguliddemu engatto za mitwalo 2.5 nga buli vanyula ttamu 2 mugula engatto vanyula ttamu 2 mugula engatto lwaffe tetwamanya because twagiranga as kids olumu goba weewaana bwewaanya okyusiza engato naye bulijjo ntibagamba ne wano nti ogula n'oba ogula bintu biyinza okuba biri original ne mbagamba gula ekintu mu bungi genda oba kale mu kikubu osaza ogenda mu Fabulous Women ogula mu bungi cost ziba ntono nnyo osala kinene okusinga togula mu katonotono you waste a lot of money so is n'okugula ebintu ebya kale oyinza olowooza biramu ng'olowooza bya layisi n'ebiseera ebisinga waliwo cost lwaki kya bbeeyi ntono kijja kukostinga nnyo of course nga tuvudde ku ebyo ne society related consequences bulina kutogera nnyo ku bintu bya environment okuuma obutonde and all that ebyo ebintu ebisinga okubeera ebyo feke ebisinza okuaffectinga obutonde bwaffe n'abantu obutakwesiga njogeddeko ku abantu okurecommending ku business yo the moment they get to know mulimu sijja nakubira wano products z'abantu bulango because maybe tebasasudde naye mulimu products zetukuze nga tulaba waliwo akalango kenalaba I'm going to use this big pen kubanga njina ne wano kuseeti from 1993 biki yeno paka 2023 tekiwukako bazze balanze zipeni zikoze zikoze peni nekyaliwo because maybe kyebakozesa mu ntandikwa kyekyo tebalina kyebajyongerako n'akasaanikira ke bana abakozi b'amazzi ati mwakijja otandika okugonza obucupa wekabeera nga kakugona kalyanga eryembo you cannot know. So maintaining the standard is very important and very respectful. Mulese ebintu ne mulanga naye omuntu ng'akyayagala kiri ekyoli. Maintain the standard. Waliwo enko abantu gye bettaniranga enaku zino ewooma bulala. Kibi. Kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu by'enjawulo ngano mu programu Sumulula. Sangibwe Kasenge yajaguza okamula banye chakazi badigize wamona BBS final ngitagenda mu maso n'okujja kusemya kamusamba kuletedde ekyenjawulo ku weekend ye muwamukazi ngenda kuzomwezi mwenda osobwa okujja okubawo ng'obujulizi atukuba fireworks zigenda okusanikira Kasenge n'ebitundu byonna ebyetooloddewo oluvannyuma tusumulula abayimbi ab'enjawulo abagenda okubasabisa okutukuba omuziki kayimba ku kayimba nga bawerekeddwa akabonereza abafebo n'abapugamu ez'enjawulo wano ku BBS final olwo ba DJ baffe bongera okusitula pate n'endonga etagenda kusirika okutuusa gye tunakogera nga bali wamu ne ba MC bakugamanya okukyamula badigize Kasenge kate budo chikajo chinawa kabojana tete n'ebitundu byonna ebitooloddewo mujja tukyakaliga wamu weekend eno kuba mukaaga alina kusomwezi mwenda awo ku Antonio's Pub esangibwa Kasenge ku Kinakawuka. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ajja kulambula abavubuka ba Buganda abasangibwa mu bendobendo ery'eggulu okuva ng'ennaku z'omwezi 13 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno era ensisinkano eno ejja kubeera mu kibuga Gulu ku Gulu University n'olw'ensonga eyo abakulembeze b'abavubuka mwenna mu bendobendo lino musabibwa okukola enteekateeka ennungamu ey'okunga abavubuka eri ensisinkano eno Ssaabasajja Kabaka Wangale.